tukyagenda mu maaso ne program omuntu w'abantu nkwebaza nnyo gwe tukyatambula naye emboozi tugikutte wano ne wali naye mmanyi nti olina kyojjamu tuwummudde ngamba nti batugamba omukisa gusanga yeetegese tugenda ne tunyiiga n'ogamba yii nekiri oli yakitutte nekiri oli yakitutte kwe kugamba mu kitundu kino njagala mwami Kakika tubuulire neetegeka nti omukisa gunsange kati kyetuyita emikisa gusanga yeetegese gwe buli lwofuna akasente ko konna n'okalya n'okamalawo oli bw'anaggamba nti owaye nina omwana wange alwadde bamukwatidde Naggalama nina embuzi yange eyo bambi ogimpeemu nga tomwankamala okwetooloolamu nga weetooloola ogenda weewole ku bantu abalala gw'obuulira gw'obuulira oli nti ngenda gula mbuzi ya gundi ajinguza ssente entono nnyo mpolaayo yakuyita emabega n'agenda n'agigula so omukisa gusanga yeetegese kati omukisa gusanga yeetegese okwetegeka kyekiki beera ready ku kikuleeteddwa beera ready ku kikuleeteddwa okulaba kati covid nze yajja bwatyo nemmanya abakozi tebagenda kutambula abantu balemedde ku bibira byange ebimu byali bikyali bito neŋŋamba eno echansi yange ey'okkola nembitunda nenga sente nzizaamu nembitunda actually emiti gye natandika okusiima nga covid atandise kati ate era ntandise ogitunda nakatunda emiti egisukka mu 15,000 yes egye twasiima nga covid atandise nga tusazeewo ekibira kiri ekikulu ekyaliwo ne tuzaawo ekirala kati omutupruningamu obutonotono bwe tugenda tuguza abantu 500 5 kasanvu 5 ne tulekamu gaggaayi nina mukwano gwange yali aŋŋamba ali mu mawulire yali aŋŋamba banne bamunyiigidde waliwo opportunity nga kakukola naye ng'ofulumamu mu ggwanga naye waliwo yali yeerowooza nti gwe balina okuwa opportunity bagenda omuga leeta passport yo nti ate nina kamala ogenda ku internal affairs nkole kati okukakkana nga bagambye ani alina passport nga bawadde omulala gwe mukisa ogukusanga nga weetegese naye oba luli simanyi oba nakugamba kankiddemu omuntu ayinza okiverifyinga ne internal affairs nze sirina passport ate lwaki okuva 2 mugumu owave South Africa sijidanga mukugirenyonga why mwabagane enteekateeka za gavumenti nkimanyi wabweru okuŋŋamba nti tiketi yiino ogenda Maldives oba ogenda Seychelles ku holiday towenkanankana nakuvuga gaali yange emiti gyange wane naye bwosibufuta obufuta bwewenkana kini n'eggaali yange mpyo jjagiraba wali mwana wattu ebirowoozo by'abantu kati omuntu okulinnya ennyonyi ne bakwaza wano nga bagira ogenda ku embassy okusaba visa it's embarrassing I can't accept it okujjako nga visa bagindeetera nze wendi nga tebankozeeko visa interview tingenda mu US kati ngenda kunoonyaayo ki kyoba ombuulira okulaba ebizimbe ebiwanvu osanyuke namu kati anti bambi okyuse ku mpewo osse ku mpewo endala tebalina mpewo nnungi singa tunaaba n'obudde n'otambulirako mu bibira byange ojja kutunulira nga n'olususulo lukyuseeko ojja kulaba mu trucks mwenvugira eggaali ebintu kati eri abantu ababiraba upside down okulinnya ennyonyi n'olaba ekizimbe ekiwanvu n'olaba enguudo ennene nendaba London Eye nga yeetooloola nze ntunuulira ekitooke kyange neŋŋamba ekyo kibuzaayo ennaku 3 okussa kuba enewe kiri nti nze ebyo nabiraba nkyali muto kuba nafuluma eggwanga nga nina emyaka 24 omwana w'emyaka 24 muleka atambule kati oli musajja mukulu nganze ng'olekawo nnimiro zo wano nti ngenze ku holiday Maldives bwira buli bwenfuna obudde bwange sente zo oba ogenda ziri oti ogenda kunyumirwa oti obulamu gw'obubwa obunyumirwa oti na luli wambuuza lwe twali eri emmanga nti okwerumya oli kukomya ddi nekugamba myaka 2 okyajjukira waŋŋamba myaka 2 nja kuba kati nze mu covid kati gyayiseewo yes mu covid nagula Mercedes Benz yiri wali Blue Tech na Mercedes Benz endala ne mukyala wange ne mugulira ML
n'omulala ne mugulira BMW. Kati abaagala okulinnya train mu London train oyite mu underground tram, nze nyumirwa nnyo nga ndi mu Blue Tech ekozesa amasanyalaze ne diesel. Kati alina omuntu olina okutuuka mu maka gange w'otegeerera. Bambi omuntu akyasula mu muzigo naye nga opportunity ya saving agenda ku Dubai Expo. N'atunuulira ebintu ebiri eyo. Abasajja bakoze. Nalabye zikapeti, nalabye TV empya, nalabye ki. Nze n'agenda bamuvugireko mu musenyu. Siyingira mu kibuga Kampala wakati ndowooza mmala emyaka 4-5. Omuwala nguze ettaayi ampeereza colors naawe wa boda ne mugamba eno n'eno anguze amasuuti ampeereza galiwo. Simala biseera byange nti ngenda mu kibuga nzunga nyingira edduuka lino simala biseera nti ennyanya eno bazitunda bulungi naye ate ow'obutungulu oli omulala ataseera ali sayidi yeeri abakyala mbikola nnyo. Bannange obutungulu obulungi tulina okusevinga nze nkubuuza emmotoka enkube nga nsala ekkubo olugendo ogula obutungulu eri sisobola obona abuseera kwembangulako wano oli ku budde. Time is money. Era bwe mansazeyo nti nva mu kibuga nzija eno jambo munayimirira nkulaga bwenti time kuba navudde mu ofisi yange nzija kulaba nte zange bwe baziwakisa gunyimiriza ate ombuulira olumbe lwa jjajja wange eri gundi ate mbuuza y'Abaganda eradde maamu nyoge mirembe jambo kyokka kye bammanyiko kakika tayita ku muntu obayimbira kayimba ka yiyani ono waikibenda kajambo mwatu teyeewulira akubira kajambo naye ekyokubeera nti ngenda mu kibuga for window shopping era zisingira mu kibuga wakati ne bwe mba nsaba loan account relationship manager forms azindeetera andagabula zinti sayininga wano siyingira you don't waste your time. I don't waste my time. Mu covid ono abantu emikisa girirudda waje tutaalaba kubanga twafuna obudde bungi obutuulako awaka waffe ne tufuna obudde bungi ndowooza obwandibadde okulowooza ekyokubiri a second thought nti kino olaba kibaddewo kisobola okubaawo. Omuntu ataalima ataddako waabwe kulima ate era kyenjagala okukakasa abantu bangi badde ewaabwe mu kyalo okuva ku bantu abawansi badda mu kyalo okuba bulooka era bulooka zayanjala nnyo kuno abantu atadda kutema musiri gwa lumonde ne bwe baagaana emmotoka nga tezitambula abantu batambulanga okuva Kaleerwe ne batuuka e Kanyunga twabalabanga nga tubawa amazzi ku nguudo. Omuntu yenna ataana oli muddugavu oli mu Uganda ekintu eky'obugagga ekisinga obukulu mu Uganda y'embeera y'obudde n'ettaka lyaffe. Omuntu ataalima omuntu ataavaako n'asigala kubanga naawe abadde avuga boda nga baazisiba alina gy'ava waakiri bajja ne batemayo omusiri gwa lumonde. So oli eyalemerayo munnange batusibidde wano y'oyo atalaba mukisa gwe. Wenjagala tutandikire ku Sandejja what it means to have wealth and to have riches. Kiki ekitegeeza okubeera n'ebyobugagga n'obugagga. Twagala tubyawule mu kitundu kyaffe ekijja. Twagala Mwami Kachikera tubuulire ku nsomesa. Munnange twawuliranga amasomero agamu gasigala gasoma abaana abamu ne batuula ne tuwulira ekiyitibwa international schools, international curriculum. Tulina abazadde abamu nga ne mu nsawo osobola okwerekereza n'otwalako omwana mu international school naye olw'okuba tulina endowooza yaffe nze njagala omwana wange ayiteko gye nayita ne tulemerako. Covid ono yatuzibula atya amaaso mu by'ensoma. Nze Sanyu Robina Mwiruka Katonda omulungi akunkumire okutuusa Sandejja musule bulungi mweraba.